Breaking news. Breaking news. Nabagamba nze Minister wa Foreign Affairs. Atagenda kubatomeza. Agenda kuleadinga paka olunaku nga tujjeeko Museveni nabagamba obanga ozannyisa Kyagulanyi then you are messing with the wrong person. Ne bagamba olutalo lwa de-dollarization. Ne bagamba nti olutalo baluyita ba Democrats versus Communists. Olutalo Kagame ne Museveni ba ku kifi. We lutalo we baluyita. Okitegeera kiki ekituuseewo kati mwena muli excited mugamba leero minister alese biki. Breaking news. Belgium gana amajega Belgium gemulaba tegali mu gwanga lya Belgium sije gali tegali mu South Africa sije gali mu gwanga lya Congo bayingiddewo mu gwanga lya Congo okitegeera nabagambye ebizibu bino babimanyi naye abantu bana ababiri bano bonze nabagamba the good news is we are dealing with a stupid generation oba tudiringa n'abantu abasiru wabaddewo olutale mabega we nabajja ne mbakolera video ne mbagamba nti Kagame agobye Belgium muki agobye Belgium awadde 48 hours Belgium nabo kibakola ne bagoba diplomat wani ne bagoba diplomat wa Rwanda ne bagamba afulume kyekizeeko zino naku z'omwezi mmeka zikebere Belgium erese amajje erese tanka erese buli kyakulwanyisa n'ekiteeka mu gwanga lya Congo kakati emugambe kati twagala tulabe gwani gwe ani era bakugamba nti Belgium kino ekintu kyegize eze ku traininga ejje lya Congo wazalendo naye ekyo si kyekikulu FDLR ani amanyi FDLR mu video zenzize nkola FDLR kino ekibinja ky'abahutu nabaki nabatwa abawangangusibwa ne bagenda ne babasindikiza ne bagenda mu gwanga lyaki erya Congo. Media house ze Uganda lwaki tetuli ku pesi yemu we bawamba Goma mubadenga mukuba amawulye ne mbagamba temulekera usenga Kagame ebintu binaamu efuukira nete mukyaba na Uganda updates ze Congo nze gwe mugulekedde omulimu guno lwaki tugukozese lwaki tugukwasaganyiza ffenna wamu ne tuwa ku bantu updates ne tubagamba ti embeera ya Kagame mbi then namba tuki ekigendako bakugamba Kagame agenda mu financial crisis kino kyavudde kuki sanctions ze bakubye Kagame bamugamba ajja yamaje mu gwanga lyaki mu gwanga lya Congo gajjeyo bamukubye sanction ntiro bakugamba economy ya Rwanda etandise okugwa tayina sente bana abasajja nabagamba banaku bazibu babadenga bayimirira ku bya bugagga bya Uganda na bubbi babadenga bakole Congo ne foreign aid teri kirala Kyagulanyi we yajja his excellency the next president is the government jengendo okubeerera mu minister we yajja nakola ki aid nagisala ne babatema ebyobugagga bya Uganda nabagamba biriko embago tuina trade embago ku byobugagga bya Uganda kati uli Museveni abadde akozesa trade route ye Rwanda okitegeera nayo ne basibayo era Kagame yagamba nti Belgium ye mutinkuli embere muletedde zi sanctions ezo zonna nagamba Belgium efulume Belgium nechi yakola tiyakola bubi nefuluma nabagamba kamunyera kamanyidde ente okitegeera ekintu ekyo Belgium nefuluma Belgium wefuluma negenda kibakoze ki bakomyewo kati mu full swing babitadde gwanga lya Congo eggwanga lya Congo Belgium wekoze ki wekomezao ne full swing nabagambi bana Uganda ekintu kiri ekintu kimu mwe mutegeke gaali nabagamba tetulina mundu naye tuyine mundu ate Museveni akimanyi mutegeke gaali tugenda kununula Uganda by all means naye nze ndaba batandise ogonda awo mu Uganda nze nina signs zentandise okulaba nga batandise ogonda tugenda kujjako Museveni kuluno wekagwamu kubanga ki nabagamba omusajja azinyiga yazikwatako foreign policies teri n'omu yali azikutteko zino ze zibaletedde ebizibu kati essaawa ya leero Belgium emuletedde full swing ate mulaze nti bantu begenda okutraininga mulimu FDLR kana akabinja kabayeekera Kagame kakyasinza okutya eno Kagame's last night mayor eno gyatya okitegeera Kagame atya FDLR akimanyi nti FDLR nina ne video gye nabateera kwa lino Kisekedi yagamba Kagame agenda kozinga regime change mu Rwanda okitegeera kakati Belgium mwe mugambye saagala kummanyira njagala nkulage nti traininga FDLR ngenda kuba watanka ngenda kuba buli kyakulwanyisa bajje bakube bino byenjagala nabagamba nze Minister wa Foreign Affairs back all the way myaka nge3 nga bino tebinnatuukawo kati nga abazanyira mu foreign policies bino besaagala balinyeyo nabagamba eno foreign policy egenda kubeera one man army okujjako omuntu gwe nabampadde certificate negamba kati naye tandika okusomesa foreign policies kuba saagala muntu abuzaabuza munna Uganda nakugamba saagala kikompola kukukuba nga gwe tomanyi giwa gye kyavudde
ebikompole sawa yonna bigenda tandika okuvuga mu ggwanga lya Kagame mu Congo mwabini mu Rwanda nga bisibuka wa Congo. FDLR Belgium amugambye ngenda kugitraininga, ngenda kuwa training yonna, ngenda kuwa wazalendo training. Kyekidiridde abaami bano webategedde nti webatandise okunafuwa nga bakitegedde nti no Belgium izze bakutte ebyokulwanyisa ne babisuulawo. Waliwo ekitundu kye nabagamba kye bayita Walikale M23 ya Kagame yagiwamba olunaku Tshisekedi ne Kagame basinkana wa mu Qatar. Kati Kagame onabadde akolanga advancement nga Tshisekedi amusiriikiridde. Kati olunaku olwo basuddewo ebyokulwanyisa ne bagamba nti no Walikale bagikoze ki bagivuddemu naye nga balimba. UPDF amajega UPDF n'amajega Congo battiddwa mu Walikale tebagala bibagamba nkiddemu. Amajega UPDF battiddwa mu Walikale. Kino kiki bano banna Uganda babadde bakwese mu hotelo nkiddamu. Bano banna Uganda babadde bakwese mu hotelo mbunga balinda byakulwanyisa kuva mu Rwanda nga balinda uniform na byakulwanyisa. Amajega Congo je gabasanze ne babawamba kubira ku muganda w'essimu yagenze mu ggwanga lya Congo. Muno mulimu banna Uganda n'Abanyarwanda okitegera abakwatiddwa mu ggwanga lyaki mu ggwanga lya Congo babadde mu hotelo nga balinda byakulwanyisa kugenda kuwamba government ya Congo yabakutte. So tebakusiriwaza waliwo kakati amawulire ge batandise okuba simanyi UPDF yasama je 2 simanyi abayekera 2 plus batwage ebifaananyi batuwe ebifaananyi nganze wembirese wano babirete bano be bakutte bano banna Uganda okitegera. Kati kyenjagala Kagame njagala muhozi kayinuruga basaba yekera siwe kiri batuwe ku bifaananyi batuwe footage gwe basse nze footage gwe mbaletedde wuno wano okitegera. Bano babadde mu hotel nga balinda byakulwanyisa kugambye Belgium eyingiddewo egenda kulwanagana na Kagame kuwange mugambe tugenda kutraininga FDLR akabinja kagala kweddiza Rwanda kagamba Kagame yesawo osule wensi yafo ogende wabula amawulire ge Uganda gali mu basiri wazanti basaba yekera tebannatta bayekera bakutte banna Uganda mu hotel ababadde balinda ebyokulwanyisa ogenda okulumba Tshisekedi babakutte okitegera ekintu ekyo. So anayenze bino binyumira bino bye binyumira kwegamba ogenda n'okola foreign policies ngolabe ebintu bitambula nga we wabibala ne muna Uganda naye nagaba mu butuufu protest vote tujja gisobola ono Museveni tumusobola nabagambye Museveni oyo bulijjo abazanyirako olw'okubanga foreign policies zino zibadde zikyali mu favor ye naye nabagamba olunaku foreign policy oyo Farao zimulivaako mugenda kakasa byonna bigenda kwekola nga we tubibala agenda kwavuwala ekyo nakibagamba naye mbagamba Congo ne Uganda we kigweramu BRICS kye yeetaaga European Union zensi ze yeetaaga bonna bano ba Europeans ba Democrats ensi ze beetaaga zibyezi kuliko Congo kuliko Uganda. Congo ndabanga abajeddiza kwa kati Belgium already jali bali mu ndagano ne America. European Union yagobye Kagame bwe bwavu bwatandise kakati bamutinkulida bake Rwanda nabagambye tujja we are going to liberate you Rwandese we are going to liberate you okigere ekintu ekyo abana be Rwanda mwetegeke namwe mutabukire Kagame. Uganda we yachuka ne Rwanda nechuka. Museveni we yawambe Uganda Kagame yasinzira mu Uganda n'agenda n'afuga Rwanda kakati twagala His Excellency Kyagulanyi agituuleko namwe Abanyarwanda mugobe Kagame mumugobe okitegere ekintu ekyo mumugobe kubanga ebintu bibi. Your economy is not going to change. FDLR right now they are getting training from the Belgian army, the Belgian brigade. They are coming for Kagame. FDLR enona Kagame okitegera bakugamba buli kyakulwanyisa bakirese simanyi gye kireka Museveni simanyi gye kimuleka kyemuva mulaba abayaye bano okumanya nga abantu bano bayaye tebakyalina na sente umeme yo yali yabwe bebajeretera okitegere ekintu ekyo kati babamye sente buli wamu kibakoze bagenze mu Stanbic Bank bone beewola loan naye nga loan bebajeewadde ne batuteekako ebbanja eryo ne beewola $1 million nkaaga mubasasule umeme kubanga tebalina loan wa kujijja okitegera twabasiba sente twabasiba obusubwa then ne banna Uganda kyembasabe ekintu kimu nga singa maliriza kano just kabadde ka breaking news tuongezeemu Ibrahim Traore we tumutuusiza weewo tumwongere omulabise nkyangenda kweta updates za Ibrahim Traore then tukoleyo then tuyingire domestic police naye banyingira domestic police nga bu breaking news bujja ate muna Uganda teri agenda bimuwabi nze wesibimuwe nze Minister of Foreign Affairs wesibirete teri agenda kubimuwa okitegere ekintu ekyo. So Museveni respect twakugamba ojja kugonda agamba mpati gokola ku banna Uganda nabagamba Museveni is just a cockroach oyo kiyenje buyenje talina kyali bulijja ekimuwaga Museveni oyo ze foreign policies zino zibadde zikyali mu favor olw'ensonga terawo fake opposition ze nabagamba nakyawa Museveni naye nakyawa Lukwago